Quick Great Media yuji tuchaddeko eno ku muti gwa Nakayima, omuti gwa byafaayo, omuti fenna tukuze tuguwulira. Omuti guno ndina abakulu abavunaanyizibwa wano. Nange ngenda kusaba byensaba nga tuli mu kamera, kabe kasinje buyinza okuba obujulizi okulaga ebyafaayo nti mu ggwanga bikyali. Wano wentuukidde bangambye reception era ali ku kamera asaba ntangalize ebiri ku reception muri ezo ndeku nsumbi. Eyo nsumbi. Ate bino ebirala. Mulimu ebyanzi, endeku, obwoto, kale bye bakozese wa maama Nakayima. Wa maama Nakayima. Ndaba muno obutisi, obwo butitimbira. Bwe wenda abakyali nakuzino bwe beesiba oba bino birala. Bwe hakati wano kikeje. Kosa n'okuwunda emmindi. Wano kiki ekitu ekisookerwako? Ekisookerwako kisinzira woba oli mulambuzi. Omulambuzi wa sente z'ebbeeyi ye. Nazo okusaba. Naye wa bbeeyi ye. Kati ze saagala mbe mulambuzi. Kambeera zo okusaba. Zo okusaba. Lwaki? Kubanga omuntu anaabiraba nga ayagala kumanya kusaba. Ajja kuba ayize oto okulambula. Automatically yaba akitegedde. Aba akitegedde. Kati omuntu nga azze kusaba. Nga azze kusaba wasookerwako 10,000. Oziteeka wano. Zino ozituwa ne tukuwandiika mu kitabo. Zisookerwako wano. 10,000. Nayise n'ekyenji wange ngenda zikuwa. Kuba njagala omuntu atulaba ategeere ekituufu kye tukola. Kati 10,000 bwe nziwaayo kyekimpeerwako ekirala. Ekikuweebwako 10,000 kutuwa mannyago n'egyovudde n'ennamba y'essimu. Ampuliriza ngenda kusayininga abali e Saudi Arabia, abali e Germany, abali mu America. Ffe tusinziira mubende we tukolera. Just tusazeewo tubalambuzeeko ku bintu ebiri mu mubende bye mutamanyi abatugoberera. Banaffe abali e Qatar, abali e Oman, banaffe abagenda ku kyeyo mu nsi za Buwarabu. Wano we tuli muti gwa Nakayima. Waliwo ekintu kye njagala okumanya olwaleero. Ffe kye tukuze nga batugamba, bajjajjaffe kye bataatugamba. Eddiini eyawukana n'ebyobuwangwa. Kyokka nga ate mu byobuwangwa eddiini ejjayo. Kyokka ate nga mu ddiini ebyobuwangwa tebigendayo. Ng'eddiini yajja buzzi n'esangawo ebyobuwangwa. Si bwe kiri? Kati maze okuwaayo ssente ki ekiddako? Ekiddako ogenda kwambuka ewa maama Nakayima. Wa maama Nakayima kye bakozesaayo ziba mmwanyi n'amata. Byoba olina okugula okusinziira nga bw'oba ozze oba mu bubaka ogidde ku bubaka tojjangawo. Sijjangawo nze kati. Twogera n'atajjangawo. Tajjangawo aba olina okuba n'amata n'emmwanyi. Kati mmwanyi nzijeewa. Zolina okugula emmwanyi. Kati emmwanyi siziyina. N'amata sigalina. Kozi ze simanyi. Kitegeeza atulaba nga yandyetaaze okujja. Ebyo byalina obimanyi. Alina obimanyi. Era waba tozze nabyo osobola okubuulira oba olina ssente n'obituma abaana ba booda ne bagenda ne babikuleetera. Kale kati nze katugende kati bwe ntuukayo eri nga njagala kusaba kubanga omukongozi waali ewa maama Nakayima ajja kumbuulira. Omwami ono agenda kunnyambako. Era ekijozi omugundi taaga gy'ayambadde kuliko Nakayima tourist site Wabwire James tour guide and caretaker. Kitegeeza gwe tuli naye yavunaanyizibwa. Kino kiki? Kino kibala ekya ennyumba omuti gwa maama Nakayima. Kina mugaso ki? Tekina mugaso. Naye tulaga abalambuzi ababazze nti kuba omuti guno bwe guba gukula guteekako ebibala. Mu kibala ekyo temubaamu juice yenna wabula mubaamu ensigo nga erina ekiwawaatiro in this format. N'olwekyo ensigo ezo munda temubaamu juice yenna. Ensigo ezo oba ekibala kino kikalira waggulu, kyengerera waggulu ne kikalira waggulu, then nekyatika nga kyali waggulu. Kigenda okuggwa nga kyatise. N'olwekyo empewo bwekunta ensigo zino zivaamu ne zibeera dispersed ne zigenda ne zigwa mu bitundu ebyenjawulo ezeemeza zokka. N'olwekyo egyo emiti gy'olaba egisurroundinze omuti gwa maama Nakayima omunene be baana n'abazzukulu aba Nakayima. Twambuke. Yes sir. Basoko guzuula kigambibwa mu bazungu kuba bajjajja baffe already baaliwo. Iza wano we tuli we tutuuseyo wali omuti gwennyini. Omuti guno sabali ku kamera agukulaga ng'emboozi bwegenda mu maaso okuviira ddala we gutandikira mpaka waggulu. Nina ekibuuzo kyange kiri kimu. Yes sir. Kati tutuuse wano ku muti. Weewaawo.
omuntu emitendera mwayita okutuuka asabe kyayagala kyenjagala okusinga omumanya kubanga okulambula abasinga ndowooza tukiwa nnyo obudde okulambula naye ate abasinga baba baagala amakulu amakusike mu kusaba emitendera mwe bayita okusaba okufuna bye baagala lwaki nkikugambye nakuwadde ekyokulabirako nti eno mu buwangwa Katonda gyali kyokka ate mu ddiini obuwangwa tebuliiyo kyokka ate nga eddiini yasangawo obuwangwa kati Katemba ali awo fena teryakola ki teryamumanyi kati ntuuse nva wali tutwali nti nyine mwanyi nyina n'amata njagala tugende tulabe procedures ezisaba atulaba ayinza okwagala okutegeera kubanga ntegeddeko kimu nti wano abantu abawerawo obujulizi bangi era obujulizi ababuwa sikakaza nti babuweera mu ngeri ya kusudiya kuba si bizinesi nti ya bizinesi ya muntu kati twagala kumanya okutandika okusaba otandikirawo otandikira wali mu ddiiro olaba abaami n'abakyala we batudde tukkirizibwa otuukayo tulina okugyamu engatto tulaba tugenda we basabira wano we basabira teri kyamukisa mulungi nti ne jjajja yennyini tulaka tugenda kuba tumusangayo ali mu kamera ndowooza sooka otunuze eno wabbali ku muti yindako okulaga abatavunaanyizibwawo kubanga kijja kuba kibi okuteeka omuntu mu kamera ng'atuufuko sitavunaanyizibwa wano we tuli olaba waliwo ali mu kunnambuza sooka ojje waliwo etteete teribanga tebaliyita tteete wano weriri kuba byawukana guba mwaliriro kakati wano olaba etteete tuguyita mwaliriro era nga olabye ekitambula era tewali muntu akkirizibwa kulimawo n'agatto kiringa bonaagenda ku muzikiti nti engatto zozireka bweru then oyingira omu nolwekyo wano tutwalawo tuyitawo hole ground wano oba oyingira nange katundimubata webale nnyo sembera tugende wano we tugenda we wali awakulu we basabira era wano we tutuuse lwakubanze tebampadde mmwanyi zibuze n'amata gabuze mbadde naye njagala nveewo nga nsabye kubanga guno omwaka ndabika nange nyina byenjagala naye ndowooza nange nja kudda kubanza ani anajeemera Nakayima nga ate ntuuseewo mba nja kuba nkoze kikyamu kati atuuse wano n'emmwanyi kakati omuntu waba atuuse awo asookera mu kweyanjula era lino lyeddiiro ekkulu erya maama Nakayima nti omuzukulu yenalina abazze aba alina okusooka neyeyanjula ewa maama nolwekyo bw'oba weeyanjula wano omukongozi abeerawo kwanjuza amata ago g'oba oleese ogateeka mu kyanzi era nga bonaalaba mu bufu bwe bumu agali wali mu kyanzi kiri kitegeeza omuzukulu aba amaze okweyanjula then n'akwata emmwanyi emmwanyi ekola nga katamukago mu bachweezi nti tuba tulina okutta omukago maama Nakayima tusobole okusaba atweyimirire mu mbeera zaffe mu bulamu bwaffe mu mirimu gyaffe ne mu maka gaffe nolwekyo bw'omala okweyanjula omukongozi akutwala nga bonaalaba mu bufu ebumu abantu bwe batambula nga mwetoloola ebisenge omwenda kubanga omuti gwa maama Nakayima gulina ebisenge mwenda ebikiikirira abajjajja guno omuti gwokka oba just waliwo awalala waliwo anti department we guba gukola partition weyawulamu egyemirandira egyo gyeyawulamu kati mu buwanga nennono tubiyita ebisenge tulina ebisenge mwenda ebikikirira bajjajjaffe oba lubaale oba emisambo oba abachweezi kyonna kyonna abayita kubaga amannya okugateekawo abazungu bajja bavumirira enzikiriza yaffe nga bagala bayiseewo ekyabwe nolwekyo wano tulina ebisenge mwenda ebikikirira bajjajja oba abachweezi 99 nolwekyo lino eddiiro omuntu lyasookerako ddala nga yakatuuka yesebo kitegeeza bwe nfukamira n'ensaba nga ntandikira wano yesebo tugende ku wawalala ampuliriza we twakyadde twasanzeewo emikolo egikolebwa olwedde mugenda kuguma awamu tetujja bibalaga kuba bana betwazze okukyalira ate bo tebibakwatako bo bali mu kusaba byabwe kitegeeza tebibakwatako ebyaffe ebyokubateeka mu kamera kuba tebatuwadde lukusa kakati ekisenge kyala kiri luddawa kiri side eyo tusooke ekirala nga eno gye bali tetunnagendayo tudde eno side kakati ekibuuzo kyange kiri kimu omuntu bw'abanga azze kusaba wano bamugamba bamulamulira nti sente bwe ziti oba just asaba busabi
Nakayima tasala muwendo. Abatulaba abali e Dubai, abali e Qatar, abali mu US n'abali e Germany. Nyina omukwano gwange omwe yanyumiriza nti ebintu by'obuwangwa ebyaddala tebasala ssente. Yes sir. Kati bw'okiŋŋambye ne nzijukira kye nnawulira. Yes sir. Kitegeeza we tuli ku kifo kya buwangwa. Yes sir. Omanyi byawukana, waliwo ebyekinnansi n'ebyobuwangwa. Ndowooza sibigattika. Yes sir. Kino ekisenge nakyo kirala. Kino ekisenge kirala. Era wano ali ku kamera ndowooza sokolaga ekisenge. Era wano we wa Mukasa. Mukasa y'ow'ennyanja. N'engeri gye kyakulamu. Kyakulamu ng'eryato. Bw'aba atuuse wano asobola okulinnya wano n'ayambuka waggulu n'ayingira munda eyo n'asaba buli kimu kye yeetaaze okugenda okuvuba. Omuvubi azina okunoonya eyo gy'ogenda. Njayonze kati. Njayo ssebo. Naye neraba ng'omunene. Kati ekisenge ekirala. Kitegeeza ebisenge byonna ebisinga bibeerako kuno. Ekisenge ekirala. Ampuliriza tuli ku muti ogwebyafaayo ogwa Nakayima. Wazze ne tugukyalirako leero twagala naffe kumanya. Kino kyekisenge ekirala. Era kino kyekyakiwanuka. Kiwanuka emuwanyi w'entalo. Omukumi w'embuga abaana n'abazzukulu. Kino kyekisenge kye. Omuzukulu bw'abazze asobola okusabawo jjajja kiwanuka n'asobola okubeera nga amuwanulira ebirungi n'amuwanulako ebikyamu era n'amusaba n'obukuumi kubanga kiwanuka yali military commander nga yakuma obwakabaka oba obwa Ssekabaka Ndahura n'ekitaka. N'olwekyo ensi nga bwegenda ekyuka generation essaawa zino tetuli balangira oba abambejja okusaba obukuumi eri jjajja kiwanuka. Tusaba kiwanuka atukuume eri abalabe baffe emirimu gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Olwekyo wano wewa kiwanuka. Tugende ewalala. Njagala kutuuka nina wenjagala osaba we baŋŋambye nange nja kusaba wadde saze na mmwanyi. Nja kufukamira musabe. Wano we wayite wa Bamweyana. Bamweyana yakulizibwa nga mulangira naye nga alina amaanyi ag'enjawulo. Nga bwe nabagambye nti kino kifo ky'abachweezi nti bajjajjaffe bakkirizanga mu bachweezi 99 naye nga buli omu alina omulimu gwakola particularly. Naye abazungu bwajja nga baleeta enjiri bagamba Katonda ali omu. Naye ffe abaddugavu twakkirizanga mu bakatonda baba abachweezi 99 naye nga buli omu alina omulimu gwakola. N'olwekyo Bamweyana yayiyanga ebintu eby'enjawulo. Yali owa ddiiru, ya vocalist, nga Rastafarian, nga ayiya enjaga, yayiya ebyenjaga ebyo, omwenge. Kyovola bamwita jjajja baamu omuyaga. Ye Bamweyana. Ye Bamweyana omulalu. Mpulya nakyo bakyogera. Era okumulangira abamuyita obulalu asobola okukola ekintu n'obeera mu mbeera ez'obulalu. Naye bw'otereza empewo ye odda mu bulangira. Neyanziza tegeeza mbadde ngenda kukolera ensobi wano. Abali ku Iki Great Media UG tuli ku muti ogwa Nakayima ogwebyafaayo guli mu myaka miyitirivu nnyo. Wano we tuli yewa. Wano we wa Tata Kalisa. Kalisa eri bba wa mama Nakayima owokubiri nga kabaka Ndahura amaze okubulira mu kifo ekimanyiddwa nga Semwema mpuku y'amaanyi esangibwa Kakumiro district. Taata ono yali avunaanizibwa mu kujjanjaba n'okuwa abantu abali balina amagana ag'ente amangi emikisa. N'olwekyo edda nga bwe nabagambye nti abachweezi baali balunzi bante naye tewalingawo ddagala. Omuntu bwe yabeeranga n'eggana oba amagana nga tegawa mata bulungi. Sente nnyingi. Nga tegawa mata bulungi. Ekirowoozo kye baafunanga bajjajjaffe bo bakitwalanga kikolimo nti maybe oba Tata Kalisa ali mu kubonereza nannyini ng'ayitidde mu nte ze. N'olwekyo nannyini oyo yajjanga wano oba n'aleeta ente eyo n'asaba ne yeetonda ekibi oba ebikyamu by'abakoze eri Tata Kalisa n'asobola okubeera nga awonya ente ze. N'olwekyo bwe tuba tusaba Tata Kalisa tumusaba tulisize mu bulamu bwaffe, mu mirimu gyaffe, mu maka gaffe ne mu bika byaffe. Naffe ndowooza jjajja Kalisa ajja tuliisa kubanga tutuuseewo wadde tetuleeseewo biina kugirwako. Wano wewa Lubowa w'empingo. Oba weebibbiddwa. Si oyo? Lubowa. W'empingo.
musirikale olwekyo tumusaba asobole okubeera nga atusumulula ku mpingo oba enjegere zitusibye osobola okubeera awo mu bulamu bwo nga buli kyokola tekigenda bulungi buli kyokwatako tekitambula bulungi ojja wa lubowa nasobola okubeera nga akusumulula ku mpingo zoba oliko otyo eno eba secret room ekisenge ekyebyama tekiba kyabalambuzi kino nolwekyo abaagala okufuna amaanyi mu bufu bwe bumukola emirimu gya maama Nakayima for example abasawo abaganda naye nga abekinnansi naye abasawo abekinnansi naye nga batambulidde ku mitendera emituufu ng'egy'okutabaala ensozi ez'enjawulo wano we bajja ne bakomekereza olutabaalo lwabwe oba osiimye oba webazizza ku birungi bajjajja oba maama Nakayima byabakoledde that is ngoma zofuna ng'osabye ne bakuwa ekijulo ky'ogabula kubanga kwebaza n'okusiima nolwekyo wano ewa kabaka ndahura tebagabulawo mmere wabula bagabulawo ebibala byonna bye balya kutandikira ku naanansi omucungwa omuyembe ebikajjo nolwekyo bw'oleeta ebibala ebyo mu bufu bwe bumu osooka byanjula mu ddiiro erisooka nolwekyo mala bigabula mu ddiiro eritandikibwako obisitula n'obiteeka mu space eyo nolwekyo mama Nabuzaana yajja nakuyambako mu nteekateeka y'ebibala ebyo naye mu buwangwa era nga tutambulira ddala mu nnono ebibala ebyo wano tetubiwaatako kebeere naanansi oba kikajjo oba muyembe oba mucungwa ebibala ebyo tubyoza bwe tumala obyoza ne tubisala mu butundutundu bwe tumala obisala mu butundutundu tugabula kabaka ndahura ne tugabula maama Nakayima ne tugabula omukongozi then ne biba bisigaddewo ne tugabula abantu abali mu lubiri tujja kutegeera mpola mpola ebirungi ebiri ku muti guno ogwa Nakayima gw'abadde aguwulira obuwulizi nga tomanyi ebirungi biguliko ogenda kubitegeera olunaku olwaleero twakyaddeko ku muti wano ogwa Nakayima gusangibwa mubende ndowooza kilomita ziringa ndowooza ziringa mmeka okuva wali ku tawuni tuuka wano ziringa 10 teziwere 10 ziri mayiro ndowooza oli zaatugamba kati ate kilomita zaawukana ne mayiro ziri 3 ziri kilomita 3 okuva wali wansi mu tawuni ku poliisi ng'oyambuka okutuuka we guli ekinsanyusizza ku muti guno tewaliiwo nkola ya nsimbi nti bw'otuuka ate era boono ate kakati era bwe ntuuse nange mpise mu mitendera naawe ayinza okwagala okujja okubako ky'osaba mwolina okuyita wano we tuliwa wano we tuli lino ly'eddiro lya maama Nabuzaana maama Nabuzaana omulimu gwakola nti for example omukyala oba omwami bw'abeera nga mugumba agezaako eddagala egganda ezzungu biganye wano wajja n'asaba n'asobola okubeera nga afuna ekyo kye yeetaaze omukyala bw'abeera olubuto ennaku 9 ne ziggwako emyezi 9 ne ziggwako n'ayingira emyezi emirala n'omwaka n'emyezi emirala naye nga tasumululwa wano wajja n'asaba n'asobola okubeera nga asumululwa ekiseera ky'okusumululwa omukyala oyo tumukwata ne tumubuusa olubiri kubanga obwakabaka bw'abachweezi tebwayiwanga musaayi ekyo eyo gyasumululwa bamala okusumulukuka omukyala oyo tumuzza n'omwana n'asobola okubeera nga amala wano ennaku 3 ennaku 3 ezo zibanga okwebaza ku ebyo bajjajja bye baba bamukoledde wano we tuyita mu balongo edda nabadde nno obwedda njagala kikugamba wano da waneeno da saidi waneeno mpulira njagala kuzaalayo abalongo kuba abaana nyina batono mukama abampadde nga batono bambula n'okumbula actually saagala nkikugambe naye njagala nzaaliyo abalongo nzaale peyo omulundi gumanyi nti ekyo nkivuddemu procedures mwoyitire okufuna abalongo kuba oŋŋambye wano we tuli mu balongo zituyitiremukko ayagala ezzadde ly'abalongo bajjajja be bakutte nti bw'ojja n'osaba n'obasaba bajjajja bakuwa obubaka omuntu aba yeebase nolwekyo bakuwa obubaka akulaga emitendera egy'enjawulo gy'olina oyitiramu okubafuna naye nga wano olina okuteekawo stand oba woobasabira nga gwe omuntu pasonal nolwekyo nti ensu ezo z'olaba okuli emimwa ebiri ensonji ezo eno y'abalongo then eno y'abaana 3 waliwo n'abasaba abaana 3 ddala
then eno eya kabaka ndakula nga bwolaba erina buthon round nti abazungu nga tebanajja abajjajjaffe balwalanga nnyo endwadde z'ensusu z'olususu n'olwekyo bo bakitwalanga kikolimo nti maybe kabaka ndakula ali mu kubonereza oyo nga yayitidde mu kumusindika ekirwadde ekyo n'ekyo omuntu oyo tebamukirizanga kubeera mu bantu bamukwatanga ne bamutwala mu mpuku n'amalayo ennaku 9 nga talina kyalya wabula okunywa amata gokka n'olwekyo ennaku 9 kwalinga kusiiba oba kwebonereza n'okusaba okusobola okubeera nga awonezebwa endwadde ezo ez'olususu ennaku 9 bwe zaggwangako bamukomyangawo wano n'asobola okuba nga anywa ku mazzi gano okusobola okubeera nga awonyezebwa n'olwekyo wano ye department oba eddiiro ly'abalongo mwobasabira ate wali wewa kino eddiiro erya Musoke ow'ennyanja eddiiro lye n'olwekyo abantu baba bayitawo basobola okujja ne banywa ku mazzi gano ne basobola okubeera nga batukuzibwa nange nsobola onywa essebo n'olwekyo tujagana amazzi tugajja ku liiso ku luzi lwa maama Nakayima oba at times enkuba bwegenda tonnya tusobola okuteekawo buckets on that space and raindrop eva direct from heaven nga talina kyekoonyeeko getukuŋŋaanya ne tusobola okubeera nga tuteeka mu nsuwa zino kati nange mpanyweko olwekyo gano amazzi oba waliwo emitendera mwoyitira mitendera ssebo gano amazzi getuyita amazzi amatukuvu kubanga omuntu asobola okujja nga alina bad evil spirit naye nga takimanyi n'olwekyo asobola okunywa ku mazzi gano n'asobola okubeera nga atukuzibwa bwe tuba tunywa ku mazzi gano tusigala ddala mu buwangwa obwabajjajjaffe tukozesa ebintu byaffe ebyabajjajjaffe enkano ke bayita akendo byebimu ku bikopo byaffe bajjajjaffe bye baakozesanga okwata olingiza munda muno then n'opiikinga n'osobola okubeera nga teriiwo bya bikopo gonna mazzi ago gegamu lwakuba nti just mugayinawo mu bungi n'ekyo zino ze zimu ku sowaani zaffe bagikola mu bbumba bwe bayita obujjo ekibya obujjo bwe bupapajjo oba bumenyebumba bukukuwa akati wano eriiso lya maama Nakayima awo n'abalaba bagamba nti eriiso lyerino wano eriiso eno ye face side eno eno ye face kano maaso nnyindo mumwa bujjo atulaba tuli ku muti ogwa Nakayima guli mu mubende tojjaako kamera girekeeko leka tutambule butambuzi paka lwe tunagwa weba tunakwatira saawa 3 mukama yamanyi kwegamba kati guno omuti guba gwo guwedde bye wangambye ebisenge 9 kati omuntu ng'amaze osaba wano kyekyakyazzaako omuntu bw'aba amaliza okusaba nga atambudde ebisenge 9 asobola okukuma ku byoto ebyoto wano tulina ebyoto bizange etukuma wano wa maama Nakayima ensonga kwaki tukuma ebyoto ebyo saawa zino bajjajjabo tetusobola balaba maaso ku maaso batambulira mu bintu ebyenjawulo omuli emisota embwa mu bbanga mu ddoboozi mu bubaka kyetuyita dream okuloosebwa nolwekyo tubakumira ebyoto ebyo ne basobola nti bwe baba bavudde mu lutabaalo kubanga oyinza okujja saawa zino nga tebaliwo nga bagenze kutabaala nolwekyo tubakumira ebyoto ebyo ne basobola okubeera nti basangawo ebbugumo abazzukulu tuba tubateerereddewo nti mutabaalo gye baba bavudde basobola okubeera nga bakomawo okufuna ku bbugumu eryo abazzukulu gye tuba tubateereddewo nolwekyo kino kyekyoto kyetuyita ekyagombolola ekikikirira ebyoto byonna kino kyekyoto kyejjajja omuliro mweguli guguno gunywa kino kyekyoto kyajjajja ddungu Ssaalongo era ezo zembwaze kino kyekyoto zibeerawo nolwekyo kubanga awalala mbadde sizirabye wate mbadde sikyegendereza anti wano wezibeera zo nazo we zaasiima
era kati jjajja Ddungu atambulira mu mbwa. Yesebo. Nolwekyo eno ye department ye ekyoto si ayiganga tajja ye mulizi. Ate baga mwezi tasubwa. Yesebo. Nolwekyo tulina kati wano nawo omuntu singa aba ayina byayagala jjawo. Omuntu bw'aba maliriza oba omuzukulu yenayina bw'aba maliriza okweyanjula wali asobola okujja n'akuma ku byoto bino. Nolwekyo wano Ssabasajja Ddungu Ssaalongo akuyigeko ebikyamu oba akuyigira ebirungi. Ebikyamu by'oyagala akuyigeko gwabimanyi, ebirungi by'oyagala akuyigire gwakola ki? Gwabimanyi. Then eno department wano kwa mama Nabuzaana. Nabuzaana ye mulezi w'abaana. Nabuzaana ye mulezi w'abaana yakola ku nsonga z'ezzadde n'amaka. Nolwekyo eno ye department ye. Wano tuba tufumba ekijjulo ng'omuntu aze okwebaza. Ekijjulo ekisookerako ddala tetukiteeka wano, tukiteeka wano. Bino bye byoto byaffe ebyedda. Bino bye byoto byaffe ebyedda bajjajjaffe bye baakozesanga. Kati wano ekijjulo we kikwajiriza wano we tuteekateekera ebijjulo nga bunalaba wali awo jalifisi bali mu kufumba emmere ey'omu lubiri. Yesebo. Tugenda maaso atulaba mitendera gino mwoyita singa obozze kusaba bintu wano. Ate byosaba bwa kubifuna era nodda ne weebaza emitendera mwoyita. Waliwo abagereesa mbu simanyi akasente simanya biki. Ono tannabingamba aŋŋamba kimu kya bijjulo. Ebijjulo bya ŋŋamba tannaŋŋamba nti baba kusalidde. Tannaŋŋamba nti biba byatteeka. Wano we tuli wano we bayiteyo wabamweyana. Bamweyana ye nannyini ddiiru. Omukutuzi wa ddiiru. Kati ojja ne mugamba njagala tukutule ddiiru mbe mugagga. Yesebo. Wano wojja. Era wano kyekyoto kye wojja n'omukumira ekyoto n'omusaba ddiiru gy'oyagala akutule. N'olwekyo gano ge gamu ku mafumu ge ge yakozesanga oba ge yakozesanga nga ye ng'omuntu. Era gano gamudisa atulaba saagala olowooze nti we tuli twagenze mu bintu by'abasawo bana bagamba Abaganda. We tuli ku nkulu ku mbuga enkulu. Ate n'abalala we balina okujja bajja amaanya. Ensozi 99. Bangambye ensozi 99 ewa maama Nakayima. Kati wano we tuli bino segundi. Bino bye byanzi. Betukozesa mu ddiiro. Nti omuzukulu abazze nga agenda kweyanjula wali nga bwe nabagambye mu kusooka. Tyaleeta amata oba emmwanyi. N'ekyo amata ago tetukozesa bidomola. Tusigalira ddala mu bintu by'abajjajjaffe. Kino kyekyanzi kiva mu muti. N'olwekyo ekyanzi kino kyokwata n'oyiwamu amata ago n'osaba bajjajja oba maama Nakayima ky'oyagala atukuze mu bulamu bwo. N'olwekyo amata ago omala ogabula kubanga abachweezi baali balunzi. Omugabula amata ago n'omusaba ky'oyagala tukuze mu bulamu bwo mu mirimo gyo ne mu maka ago. Then bw'omala ogagabula awo amata ago oganywako emirundi 2 then ogateeka wali mu ddiiro ekkulu oba omuntu watandikira. Then omukongozi wa ddembe okuwa omuntu yenayina asobola okubeera nti amata ago aganywa. Ekyanzi ekyo bwe bamala okugyamu amata ago bazitula ebyanzi ebyo ne babitwala wali. Omukyalo oyo era naye ali mu department ya Nabuzaana. Nolwekyo yalongoosa ebyanzi ebyo. Engeri gye tulongoosamu ebyanzi nga bonala basooka ne babyoza. Bamala obyoza ne babyanikako. Bwe bikala bakwata akanyookeza kano ne bateekamu obusubi then ne bateekamu amanda then omuko guba gufuluma nga guyitira wano mu kanyookeza kano. Tukwata ekyanzi kino ne tuteekako bwe tuti nti akawuka kaba kasigadde nga tekafudde tekasobola okubeera nga kafa. N'ekyokubiri okulaba nti ekyanzi kino kiwunya bulungi oba amata ge baba bataddemu nga gawunya bulungi. Yesebo yengeri gye tulongoosaamu ebyanzi bino. Kati tugenda mu maaso wano tuvudde wa jjajja baamu akutuza ddiiru. Tuli mu procedures zoyitiramu bw'obozze ku muti ogwa Nakayima. Engeri gy'oyinza okukolamu bw'ayagala okusaba by'oyagala n'obifuna. Ate era si kyokka wano eno kyentegeddeko kimu ebyafaayo bingi gwe omulambuzi by'osobola okujja n'osobola okuba ng'olambula.
Wano wetudda wewaani? Wano wetudda wewakiwanuka. Kiwanuka si yawanula enfuma oba awanula mikisa? Byonna. Awanula byonna? Yes ssebo. Wano wewakiwanuka. Ate yatuwanulira ebikyamu, atuwanulira ebirungi, n'atuwanulako ebikyamu. Ekyokubiri ye mukumi w'embuga abaana n'abazzukulu. Wano ye department ye. Era osobola omukumirira ekyoto ekyo ng'oba obadde olina abalabe n'ogamba gubaakire, gukwakire gwakire n'ababazi n'abakulondoola. Ewakiwanuka wano nti omuntu asobola okubeera awo nga alina endwadde ez'enjawulo. Amagulu yalwala amagulu, yagongobala, asobola okukwata kuva eyo ne yeesiiga. Kubanga wano ewa Nakayima tetugabaawo ddagala lyonna, wabula kuba kusaba. Era wano tetukola saddaaka. Kiddemu ali ku kamera akitegaala. Ewa Nakayima tetukola saddaaka nti omuntu yenna yenna ne waba abadde azze ng'alina ekijulo eky'amaanyi ng'aleese ensolo nga yakusalibwa, tetugisalira mu lubiri. Era ensolo ye tugikwata ne tugitwala wansi eri ne tugibuusa olubiri ne tusalira eyo, omusayi ne gusigala eyo ne basitula busituzi nnyama. Wegamba nti wano tewaliiwo kyekulubeeseza na ku saddaaka? Yes ssebo. Bulijjo batutiisa eyo. Ogenze mu ebyo, simanya basaddaaka, simanya bakola ki, kati ate olwaleero tuyiga. Wano kuba kusaba busabi. Wano basabirawo busabi? Wano kuba kusaba busabi. Wewaani? Department y'emu Kiwanuka. Department y'emu. Otula n'osaba? Kati Kiwanuka. Okay, kale agenda maaso n'otulaba. Tuli mu kulambuza emitendera muyitira ng'ozze ku muti ogwa Nakayima. Nze kangutuuma erinnya nti omuti ogugaba emikisa n'obugagga. Kubanga abajjawo tebajjawo kusaba kutta bantu, bajja kusaba mikisa. Kitegeeza ate emikisa egyo bagifuna omukisa bwe bugagga. Kirizibwa linnya ko wano? Wano wetuli wewa? Kino kyekyoto kya Kaliisa. Nga we tuyise mu byoto eby'enjawulo eyo. Ebyoto ebyo eyo tukozesa enku ez'ensonga, si kugamba nti buli kika ky'enku tukikozesa. Eyo tukozesa enku ez'ensonga omuli akasaana, endagi ennongo, omuyolo, omuzanganda, omusizi bwe batyo. Naye wano tukozesa obusa. N'olwekyo obusa obwo nga bulaba nti omuzzukulu abazze akwata obusa obwo n'ateekako waggulu n'asaba Taata Kaliisa by'ayagala amuliisize mu bulamu bwe, mu mirimu gye ne mu maka ge. Gano ge gamu ku mafumu ge yatambulanga nago ng'agenze okulunda ente, okusobola okubeera nga adifendinga ensolo enkambwe, okujja okwataakinga ensolo enteezi. N'olwekyo kano ke kadde ke baateekanga ku nte. Kakuba? Ke baateekanga ku nte eyakulemberanga. Yes ssebo. Ako ke kadde. Then gino gy'emiggo, eno y'entebe ye. Kweyatuulanga? Kweyatuulanga. Eno y'entebe ye, gino gy'emiggo gye. Nanga bonaalaba nga kutte guno. Era entebe ye ebeera y'amagulu 3. Ekyo bw'ati yatuulanga mu mirembe gye, oba omuzzukulu yenna yamutuukiriranga, yatuulanga bw'ati n'asobola okubeera nga ajja n'amubuulira ensonga ze, then n'amuwa omukisa. Wano okusinga basabirawo ki? Wano ewa Taata Kaliisa okusinga tumusaba atuliisize mu bulamu bwaffe. Kwegamba tebibeerako nti oba byamba balunzi bante omuntu bw'alabawo obusayinza olowooza nti ebyo by'abantu ate. Tumusaba atuliisize kubanga ssaawa zino osobola okusanga nga waliwo omuntu atalina nti naye n'atuuka wano n'asaba nti the nature and the generation egenda ekyuka. Ssaawa zino tetusaba kubeera n'ente nnyingi wano ewa Taata Kaliisa. Tumusaba atuliisize mu bulamu bwaffe, atuliisize okumanya n'okutegeera, atuliisize mu kufuna emikwano emirungi, atuliisize mu kufuna emirimu. Ewali emirimu ssente we ziva. Of course. Yes. Tuli eno ku lusozi lwa Nakayima. Kakati eno gye tugenda, omukulu antegeezezza nti gye basabira abalongo. Wa kamera nakugambye togijjaako. Njagala nnyo omuntu atulaba ategeere gye twabadde tulage nga tutwazire seddeeri. Nawe tuli wano tewakkirizibwa ngattu.
olina kutambuzaawo bigere. Ekimu ku bikulaga nti ekifo mwe tuli kifo kitukuvu. Nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Bino ebintu byonna nga tugenda nga tubisaba. Waliwo ky'owaayo oba osaba busabi? Kasita oba nga waleese amata. Owaayo wali mu ddiiro owaayo amakula. Jangu odde maaso eno wa kamera. Mu ddiiro owaayo amakula. Amakula ezo ziba ssente ezitali nsale. Sente ezo ziba sente ezitali nsale. Kyosimye kyokola ki? Kyowaayo. Kwega kyozze nakyo. Kakibe 1,000, kabibe 1,000, kagube mutwalo, gwe kyosobodde kyowaayo n'osaba Mama Nakayima asobole okuwa obweyimirize nti bw'olifuna olidda n'omwebaza. Eriko kusalira. Tewali kusala. Ampuliriza n'atulaba kano ndagala okategeere ku Nakayima tebasala. Ekikuleetawo gwe bw'oboze kubanga wakituufu nange nalinga nkyebuze. Ndi mwavu. Nzize wano njagala kusumululwa. Ate nja oyagala sente. Ate omwavu nzije wa sente neewole nzije nsumululwe. N'omuntu yenna asobola okujja nga talina muwadde 11. Mama Nakayima n'afukamira wali mu ddiiro n'asaba n'akomawo ne yeebaza ng'afunye. Kisoboka. Kisobokera ddala. N'olwekyo ezo branch ze mulaba branch ezo zaavaayo zanogoka waggulu ku muti gwa Mama Nakayima. Egyo nga bw'ogiraba n'emirala giri wali. Ago ge matabi agaava ku muti gwa Mama Nakayima. Amatabi ago bwe gaba gagudde tetugatyaba konku. Wabula tukola omukolo gw'okukungubaga eri Mama Nakayima. Amatabi ago tugabikka n'engoye enjeru okulaga okukungubaga eri Mama Nakayima. Amatabi ago bwe tuba tugabise n'engoye enjeru gaba galina okumalawo ennaku 9. Ebeera period oba obudde bw'okukungubaga eri Mama Nakayima. Ennaku 9 bwe ziggwako tusitula amatabi ago ne tugaleeta ku lusuku lwa Mama Nabuzaana ne tugawummuzaawo. N'olwekyo omuntu yenna takkirizibwa, tewali muntu akkirizibwa kukwata kintu kyonna ekifaanagana omuti gwa Mama Nakayima kalibere ettabi. Kwegamba nti ettabi terikkirizibwa nalyo okugibwawo nti ligende likola omulimu omulala. Kubanga mbiraba bingi wano n'endala ziizi. Ezo byanzi. Naye kaligala kageggo. N'olwekyo n'abantu b'okukyalo bennyini n'abantu b'okukyalo bennyini batya okutyaba enku ku muti ogwo ku kika ky'omuti gwa Mama Nakayima kuba batya okukolimirwa. Kyali kituuseeko. Kwegamba yali akikoze nga tamanyi ne kimutuukako. Oli bw'akikola mu butamanya asonyiyibwa. Bw'akikola nga amanyi bino bagamba tojja. Akolimirwa. Yesebo. Gye tugenda eno ngambe waliyo kinaki? Eno gye bakola emikolo gy'abalongo. In case oba mu kika kyo nga mwazaala ezzadde ery'abalongo oba abaana ab'obulongo ne batakola mikolo egy'okumala abalongo. Emikolo gy'okuzina abalongo kuba mu Uganda olutuufu. N'olwekyo abalongo abo bajja balondoola. Wano we tutuuse. Wano ki? Wano weyanjula ng'ogenda eri okutambuza emikolo gy'abalongo. Tewalina linnya? Department eba y'abalongo. Tugende we bamalira ne we basabira. Ampuliriza n'atulaba. Leka owa kamera n'atukulembere kuba njagala abantu bano bategeere bulungi nnyo ekintu kino kye twazzeeko nti kya byafaayo ddala tukulembere kuba tukirira wali. Atulaba bangambye nti wano bw'osaba abalongo obafuna. Akugambye guno omwaka njagala nzaala abalongo kuba sinafuna baana. Kati njagala ompitemu emitendera omuntu ayagala osaba abalongo wano gy'ayinza okukola okwanguyirwa. Kubanga nze njagala nfune 2 mulundi gumu mpumule. Abaana bange 2 nga balongo ekitibwa nkifunye ekya Ssaalongo mpumule bulungi. N'olwekyo wano nti bw'oba omaze okweyanjula wali mu ddiiro lyabwe osobola okujja wano n'obasaba. Ekyokubiri nti mu bujjajjaffe nti omuntu bw'azaala ezzadde ery'abalongo aba alina omukolo gwakola ogw'okuzina abalongo. N'olwekyo emikolo egyo eddiini bwe yajja bajjajjaffe baatandika osuulirira ne batandika obatwala mu kyaki. Naye ate ekikolimo kibeerawo kubanga baba bavudde buwangwa n'ennono ebaali balina otambuza
Ekyo ekibonerezo kijja kigoberera omwana n'omuzzukulu nti osobola okubeera awo ng'abalongo be bakutawaanya ng'abalongo basibye emirimu gyo abalongo basibye emiwaatwa wonna osobola okubeera ng'ofuna ekirungi n'ekyo bw'ogenda ng'obazuula ojja ne weetonda ku bibi oba ebikyamu bajjajjawo bye baakola n'osobola okubeera ng'otambuza emikolo gyabwe abo abamu abazaala abalongo wano bajja ne batambuza emikolo gyabwe wano n'olwekyo wano mu balongo bwe twatambuza emikolo gyabwe tuleeta amagye amaganda 2 ejje erimu olyasa sayidi eno n'oyiwa mu ndeeyi then erimu ekyo kiba kitegeeza nti ogabudde abalongo abateesobola abatambulira mu buuka obutono abatambulira mu bbanga abatambulira wansi abatalabika n'olwekyo ejje liba lisigadde awo oba ogabudde abalongo ababeesobola abatambulira mu misota mu mbwa bwe batyo ate suiti gwendabawo era w'abaana kitegeeza aba abagabudde ng'abaana bwe baagala suiti ne mu bajjajja babyagala ebyo kati wano kisinziira ku bubaka omuntu bw'aba afunye waliwo omugamba nti twalayo suiti waliwo afuna obubaka nti mu balongo twalayo suiti oba biskuiti kitegeeza babireetawo baleeta kati eddala eri balisigaddewo olireka awo mu space awo kitegeeza oba ogabudde abalongo abeesobola waliwo afuna obubaka ng'alina okujja okubikka abalongo baleeta engoye ezo enjeru nga bw'oziraba kintu ky'abalongo kino njagala kimanya kubanze njagala basaba kubanga njagala nzaala abaana bange 2 nyinyuke bulungi omuntu asobola okufuna obubaka nga alina okujja n'abika abalongo n'olwekyo oba okutambuza emitendera gyabwe ku bubaka bw'aba afunye n'olwekyo bayinza omusaba engoye enjeru oba emmyufu kisinziira ku bubaka bw'aba afunye n'olwekyo obubaka obwo obufuna emirundi emeka mulundi gumu mirundi 3 waliwo okuloota okwa bulijjo okuli nnomu kuba nanyinaze endoota naye bwe kikugira emirundi 3 kitegeeza obubaka buba bwa nsonga n'olwekyo bw'oba omaze ofuna ekirooto ekyo oba obubaka obwo obw'emirundi 3 olina okujja n'otambuza emikolo gyabwe nga bw'oba obufunye mu bubaka n'olwekyo wano we tubikka era tugenda tubikka nga twetoolooza bwe tuti osobola okuleeta one piece sigamba nti ezembike zonna zonna omuntu omu yazireeta abantu banjawulo zituuka ne zivaawo netuzaako endala then bw'omaliriza osobola bakumira ku kyoto wali kati kino ekyoto ky'abalongo nakyo omuliro mweguli naye kyembuuza oba guba guzikidde naye anajja ajja kkumi kati wano okumira n'okuma ku byoto by'abalongo yesewo n'obasaba buli kimu kyoyagala bakweyimirire azadde abalongo ng'ayagala bamala eno jajja ajja n'abamalira ayagala okuzaala abalongo eno jajja ajjawo n'asaba waawasigadde woyinza okutugamba kubanga emitendera gyonna egisinga ndabanga abatandise okuba nga tugifundikira kakati ebyo byonna nga biwedde abalongo obafunye n'obamaliriza okubazina obamaze kikwetagisa okubeera ng'ojjayo osobola okuddamu ofuna ebirooto biba biwedde abantu omanyi lwaki batya nnyo ebintu by'obuwangwa balowooza biba byalutaakomi ate kati basabye kino kati ate mujje mutukolere kino ate kati mujje mutukolere kino emikolo gy'abajjajja bw'oba ogimaliriza oba osigaza just gwe nga gwe omuntu okwekuba mu mutima okumawo okusiima mu kusiima kwegamba baba bakutadde ogende okole bw'ofuna okomewo osiime era bwe bwaba waliwo ekiganye era osobola okudda naye sigamba nti bw'ojja n'osaba guno mwezi n'omwezi ogujja olina okudda oba wiiki ejja olina okudda abo ababeera bakomawo buli mwezi kitegeeza waliwo emitendera gye baba babuuse nga balina ogitereereza yesebo atulaba tubadde tukyaddidde omuti ogwa Nakayima omukulu gwe tubadde naye yavunaanyizibwa ku kulambuza ate era y'omu ku balabirira wano mu kifo we tuli
olunaku olwaleero lwaki nasazeewo tujjeko wano tuwangalira mubende emirimu gye tugikolera naye tulina abagoberezi bangi mu nsi z'abazungu mu nsi zaawa interview eno eri mu lulimi Luganda lwaki eri mu Luganda tugenda teekawo kye bata subtitle ekyukedde mu Luzungu kati anaaba ayagala okujja okulambula oba ayagala okujja okusaba emitendera tugikuwadde kitegeeza emitendera gye tukuwadde osobola ogigoberera nosobola okubanga ojja n'ofuna by'oyagala ekyokubiri kyenjize wano bye batugamba ku basawo b'ekinnansi birala n'ebiri mu buwangwa birala kuba eri mu kinnansi basala balamula mu buwangwa tebalamula ojjanga bwozze babuyita butonzi kati obutonzi kitegeeza nti bibiri bya njawulo ekyokubiri kyentegedde nti waliwo abakola ssente mu linnya ly'obuwangwa nga tebakola kituufu kiri mu buwangwa kubanze bw'oŋŋambye nti omuntu bw'abaze nga tayina kati tumukolere ki ng'ate maama Nakayima erinnya maama nno kkulu omukyala ali awo emabega tanzaala ne bwe mala omuyita maama ampa emmere okitegedde kitegeeza ki nti erinnya lya maama ategedde obuzito bwalyo kitegeeza nti nawana emikolo egikolebwawo giragira ddala nti ebintu ebiriwo bya maama Nakayima tweyanziza abadde atugoberera okuva gye twatandikidde mukkirize ngenda kubasiibulira wano bwe kinaaba kyetaagisiza nga waliwo ekyetaagisa ngenda kugezaako ngende enjogere abaani akulemberawo wali omukongozi omukulu akulemberawo ngenda kufunamukko okwogera naye kuba nayogeddeko naye nakkiriza naŋŋamba tugenda kwogerakokko naye atubuulira atuuka atya okutuula kubeera nga ye mukongozi akongojja ekifo ekinene bwe kiti eky'ebyafaayo ate nga muto atulaba we tuli wano ye mbuga enkulu w'otuukira wano gwe tuli naye ye mukongozi akuyambako okukusabisa naffe bwe tutuuse wano batuwadde ku mwanyi ne tulyako kubojja kubuuza nga twegaaya naffe tusabye tulina bye tusabye wano kubanga tetwagadde tujje wano tubanyumize bunyumiza mboozi amulaba ayinza okwebuuza omukyalo omuto kijja kitya okubanga teye mukongozi sooka obuuze kuba tulaba abatulaba mwenna mbalamusizzaako amannya gange nze Nabukera Catherine nga ndi mukyala yeddirangabye ojuuti okufuuka omukongozi ku myaka emito era bajjajja be bannonda be bakulonda omaze ebbanga ki myaka ngenda mu 5 nga gwe wano akulemberawo mulunye ewammwe waka we waali eyavaamu oba just bo bajjajja balonda bulunzi oyinza nti okugasenga ate yali omukongozi oba jjajjawa kyava kuki mu kika mwe mwali omukongozi naye era Nakayima asiima wonna wonna w'abasanze ne badde nga sinze yandibadde era asiima ewalala asiima ensi yonna yonna gw'abaasiimye gwaleeta wano ani gwe waddira mu bigere yali jjajja wange mukadde Resite Nalubega ye yaliwo byakusomozesa ki byoyinza okugamba nti ebbanga nga kati gwe tetwogera n'awaawano twogera ne Catherine webaali byakusomozebwa ki byosanga mu mulimu guno nga gwe kubanga weetisse omugugu ogw'ensi yonna ebyokusoomozebwa tebibula mu byo bingi ddala n'abantu oluusi bajjajja babali bubi bonaamutugo naakola ki kwegamba wabalalu bonna nga balina oluusi azze ayagala kukuba bingi kale ate wuyo oli kakyala katini n'olwanagana naye ng'ate naawe ojjajja taasobole kuwa maanyi gasingako wali wabula wakujja kagawe ebbanga lyomazeemu abantu abasinga kino bayinza okirabanga ekyebyokufunamu ensimbi wano oliwo gwe nti ofunawo nsimbi oba okola bukozi lwaki nkikubuuzizza digital era gye tulimu oba guno omukutu ogwa social media kwe tukolera abantu balaba nnyo bw'alaba kati ng'eno interview obwongo bwe buluyinza omuloosa nti wagisasulidde tugikole ate era afune abantu abajja obafuneko ssente wano waliwo lwa nsimbi kubanze bwenzize nsoose kikutegana nga ate tokitegedde kuba nkubuuza mpeeyo mmeka ku byenjagala osaba talina zaasala obifuna mu nsimbi oba oweereza buweereza nga bwe bakulonda ndiwo nga muweereza mulimu abajja n'asiima ng'oluusi yasaba yakifuna n'akuwanga omuntu era abo baba bangi nnyo abajja okwebaza
naye omuntu oyinza muwa assurance kuba kati at least nze twemanyi nga abantu nze naawe oyinza kuwa assurance ky'omuntu nti ekiyinza okulemesa jjajja Nakayima okukuwa kiyinza kuba ABCD naye maama Nakayima tebamusaba n'agaana okwanukula kyayinza obutakuweera lwa nsonga yetakulagana na kuyiwa musaayi tayagala musaayi era wabanga oze n'osaba teyeetaaga nga madagala nti gano ngakola ki kano katiika kukola kina iyo ojja n'osaba n'akuwa ky'oyagala togattamu kintu kuyiwa musaayi mbadde ngenda kikubuuza titogenda tuwa ku ddagala lyakunaaba oba lyamikisa oba lyakukola ki eddagala lyegaba mata era oba oyagala ddagala lyakuwa mata goonaabanga eddagala abali e Dubai abali e Oman abali e US kino ndowooza tufunemu ekyokuyiga omusawo ow'ekinnansi yenna akugamba nti bajjajja baŋŋambye baagala kakadde ayinza okuba akulimbyemu kubanga nze naakagira wano okuva lwe twatandise okulambula wano buli wembuuza wano oteekawo meka nti tewali wano oteekawo meka nti tewali kitegeeza ki ebyaddala tebibeera byakugulirira ssente ebyaddala akola bukozi gwe nojja kwebaza kuba wano bwe tuzze olwaleero nyina bensanzeewo abaleese okwebaza waliwo n'abazze okutuukiriza ebyo byabasabiddwa naye nga temuli mu byamaanyi just kuba mpulidde ogamba ebinyeebwa nenga yiyi bantu babatuma nte abutuma bukadde gumugamba binyeebwa ebyonusu 15 kisinzira jjajja kyakusabye waba akusabye nti binyeebwa era gabula binyeebwa wabanga yakuwanga ozze kwebaza era kyoyagala kyogula okwebaza kwegamba ye kyakugambye kyokola naye takolagana na bya musaayi tayagala musaayi era newaba basabye ente bazisalira bbali wa mbuga tebakkirizibwa kusalira mu mbuga kitegeeza wanowo ojjawo ng'oli mutukuvu ng'ekikulesewo kusaba nyina kyoŋŋambye kyenneewunyiza nga ndabye obudaali n'otugamba nti maama Nakayima yali mukkiriza kijja kitya kubanga nze nyina nakyogedde ne mukutandika eno bwe tubeera eno Katonda gyali mumukulembeza bwe tubeera mu makyaki ate kati wano tebabakulembeza babalagira ddala mwenga ababye nnyo era omuntu bw'anaalaba ekifaananyi obwongo bwe buyinza omulowoozesa twagenze kati kuloga naye ate nga na wano bajjawo ne basaba kati emidaali egyo kijja kitya okugirekawo era omusamba gwe gugibaloosa nti bagireete kuba Nakayima maama Mariya yennyini ajjudde era sapule tuzisaba buli kimu bayibuli tuzisoma mukkiriza nnyo omuntu ng'ayagala obugagga omanyi babye tebabyawula omukisa guleeta obugagga aba n'omukisa afuna obugagga omuntu ng'ayagala obugagga mitendera ki mwayitira obugagga era ojja kusaba busabi oba tolina mulimu n'ogufuna oba olina bizinensi era ojja saba mukisa wano bakasitoma bajje ku bizinensi yo so si kujja nti tukuwe baketi ya ssente tukuwe ekisawo kya ssente mugenda ozibike zijja kuzaala ojja wano n'osaba omukisa bakuweereyo omukisa mu mulimu gw'okola mukkirize tetugenda kwogeza nnyo nno wano baba bamuyita musambu ye nkola yaawo wadde nze ate kati twemayimba nti ano kimuyita naye mukkirize nti omusambo bye gutuwadde byebyo kati tubadde tunyumya na muntu kuba empewo tezinnaba kujja kumutulako tubadde tunyumya ne kathe then omusambo bwe gunaamwambala ejja kuba topiki ndala kati ey'olwaleero ndala tubadde tunyumya ne kathe nga tunyumirizaamu ye mukongozi omukulu akulembera wano ku Nakayima mulinawo ebyoto binga bimeka ebyoto biwerera ddala tosaba bimalayo n'abasawo abaagala okujjanjaba eyo mubawa bajja ne basaba omukisa abamu ge bayita amaanyi abasinga bajja ne basaba amaanyi wano kati singa nawe mba njagala era osaba era oba osaba oga maama nsaba ompa amaanyi abajjanjaba abazzukulu mukkirize twatandise ne Maurice obwedda yali ku kamera mukkirize tubasiibulire wano emboozi y'omuti tegwa malojjo wabula n'Afrika tugende mu maaso nga tusaba bwe tunaabifuna olwaleero ennaku z'omwezi ziri meka teziri 5 omwezi gwa Januari omwaka 2024 essaawa ndowooza ziyakaziyingidde 6:34 ez'e Uganda naffe bye tusabye bwe tunaaba tubifunye kuba tuzze babiri n'owa kamera asabye oba asabye musajja ayizulu agaga tunamuguluka nakatambi nja kkaza nkabaddize ennaku z'omwezi gude nafu kajja kuba kaawukana mbagambe ebintu bye nasaba ku Nakayima bituukiridde kubambi nze neesize kimu ngenda bifuna tebamusaba bamubuusabuusa kanaawe ate bwoba bamusaba ng'oli wakujja kumusaba tojja kumusaba ng'omubuusabuusa omuntu ng'ajja ebintu by'abatalina kusooka kwerabira kiki naki
mata, muzigo, obulo n'entungo n'omuwemba. Ebyo byajja nabyo. Ajja nabyo. Teriko sente mbwa ajja na sente bwe ziti ebyo bye bisooka. Asooka kujja n'ebyo amata ensonga enkulu. Ebisigadde bisobola okugana naye amata go ensonga nkulu. Gwe mutwe omukulu. Ampuliriza ndowooza nako okategedde. Tetukuba bulango ffe bye tukugamba tutuuseewo weetuli ate abantu bayitirivu ne we tuli wano tulina be tusibye abayina okujja wano okubaako bye bakola. Mukkiriza tubasiibulire wano